Bino bye bimu ku bimotoka ebiyoola kazambi mu kaabuyonjo ebireeteddwa e Kamwokya okuyoola kazambi mu kaabuyonjo z'abantu ezajjula. Ebimotoka bino bireeteddwa aba Operation Dark Matters n'ekigendererwa eky'okumalawo obukyafu mu kitundu kino. Nganze obuyonjo bulemye. Obuyonjo bwo bukyalemedde ddala mu kitundu kyaffe Kamwokya ng'obunafu badde mutadde ku bakulembeze abatukulembera. Ffe twasalawo dda nti nno toyinza kuba muntu bugagga ng'ali mu bukyafu. Kati ne tubikwasaganya ne tugamba abantu katubayambe okubajja mu bukyafu. Era twebaza Mukama waffe General Salim Saleh olw'okulengera ewala. Akuliddemu enteekateeka eno Fred Kinene atubuulidde nti bakikoze n'ekigendererwa ekyokulwanyisa endwadde mu bantu b'eno. Era tebadde mbi nnyo lwakuba nti toilets ziri bubi nnyo, ezimu zaali zaggalwawo, ezimu zirimu amayinja, zirimu ebisaaniiko, nti si kyangu okubeera nti zikolebwako, naye nga omulimu gwe tweyambye okwewaayo okweyama okukola ng'ate gwa bwereere tetulina kyakukola. Enteekateeka eno si yakukoma mu Kamwokya yokka nga yakubunyisibwa mu bitundu bya Kampala ebirala. Tetugenda kukoma wano nga Mwami Kinene bw'ayogedde, tujja kwongera mu maaso n'okuyoola kasasiro, okufuuyira ebiku n'ensiri n'okugenda nga tuyigiriza abantu baffe engeri gye bakuumamu toilet zaabwe nga nnungi nga zangu okujjamu. Abatuuze basanyukidde enteekateeka eno. Abuyonjo ezibadde zijjulanga tubadde tweyiiya. Kyenjogera ebeera e Kamwokya omuntu yeeyiiya. Omuntu yeeyiiya era tubadde tweyiiya. N'obaako era engeri gy'oba okikolamu. Era ffe tusanyukidde n'ekyo kye batukoledde olunaku olwaleero kubanga naffe tukirabidde awo nga bintu bizze tetubeeraawo kati tukirabe nga kyawo kyamagero oba nga enkyukakyuka. Okwebaza ne sekwebaza n'abatuuze baffe okubeera nti mubeera basaale okubeera abayonjo. Ate n'okuyamba ku gavumenti kubanga projekiti eno bw'eba ezze nga bakulembeze bagirobinze nammwe tubasaba mubeere bayonjo. Ne kaabuyonjo z'olukale nazo tebagenda kuzitaliza.